Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina kya NRM Dr. Tanga Odoi akiliza omubaka wa Kasambya David Kabanda okuba yekka enkuŋŋaana oluvannyuma lw'emivuyo egyabaddewo egyavuddeko n'abawagizi be okutuusibwako obuvune. Munnakibiina kya NRM mu nnambika y'ekibiina kya NRM yafulumizibwa eri bammemba baayo bonna abawenja akalulu mu akakamyufu yalagira bonna abeesimbyewo okukola kampeyini nga zaawamu. Dr. Tanga Odoi okukiriza Kabanda kiddiridde omubaka oyo okumuwandiikira mu butongole ng'alaga obutali bumativu eri abamu ku beesimbyewo nabo engeri gye bamuyisizaamu agamba nti basusse okumukolako effujjo. Mu kuwenja akalulu akasimbyeyo mu bitundu eby'e Mubende wabaddewo akavuŋŋaano wakati w'abawagizi b'omubaka oyo Kabanda ne gwavuganya naye era amasasi gaavuze gye byaggweredde ng'abantu abawerako bafunye ebisago. Kyokka newankubadde Kabanda akkiriziddwa okuba yekka kakuyege naye ategeeza Kyabasa nti enkuŋŋaana z'abantu abangi akyaziyimirizaamu nga bw'ayongera okwetegereza embeera. Njagala kwebaza Dr. Tanga Odoi, chairman wa Electoral Commission NRM, okukkiriza okusaba kwange okunoonya akalulu nzekka. Abamu ku banvuganya bwe bayita abantu tebajja, ate nze bwe mbayita nga bajja bangi. Kati ekirwadde bakikozesa nga akakisa k'okujja okutabula kampeyini zange. Kyova olaba ennaku nga 2 emabega wabaddewo obukuubagano wakati wange n'abamu ku abo abanvuganya nga bansanze mu ggombolola gye ŋŋenzeemu ne bagezaako okumbulookinga ne bagezaako okukuba emmotoka zange ng'obusungu bwonna babujjabo okuyita bantu ne bagaana okwo. Wabula kinajjukirwa nti bukya kibiina kya NRM kitandika akamyufu obuvuyo buzze bulabwako mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era mu bitundu ebimu abantu bafudde. Mu kitundu nga eky'Essembabule waliwo omuntu eyafa bwe yakubwa amasasi ate mu Isingiro South abantu babiri kigambibwa abantu babiri baafa era mu kavuŋŋaana akafaananako bwe katyo Bwamba mu disitulikiti y'e Kasese Ettolero n'awalala awamu nga kakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kawalizibwa n'okuyimiriza enkuŋŋaana. Mu mbeera eyo poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Kituuma Lusoke etegeeza nti mu kunoonyereza ku mivuyo gino abantu 16 be bakwatiddwa 10 baggiddwa mu disitulikiti y'Isingiro. Jo wabaddeyo fujo endala eyabadde Kasambya wakati w'omubaka David Kabanda n'amuvuganya we bayita Muhumuza era nawo abantu bakubiddwa wabaddemu abafunye ebisago emmotoka 2 nezokyebwa piki tubalabulira ddala amaanyi tugenda kwongeramu okulaba nti tetujja kukkiriza fujo. Ekkanisa ya Uganda yeeyamye okwongera okukulemberamu kaweefube okutabaganya abantu n'amawanga agasobaganye mu nteekateeka ey'okwongera okutebenkeza eggwanga okussaawo obwenkanya n'okuzzaawo mu baddugavu bonna nga bayita mu buweereza n'enzikiriza. Bino abakungu mu kkanisa ya Uganda babikakasizza mu lukuŋŋaana olw'abakungu abavudde mu mawanga ga Africa ag'enjawulo olutuumiddwa African Union Economic, Social and Cultural Council Citizens Forum olw'omwaka 2025 luyindira mu kibuga Malaba ekya Equatorial Guinea nga lwateekeddwa omukago ogutaama Africa ogwa African Union. Denso Ogwanga akulira entambuza y'emirimu mu kitongole ekikola ku by'ekikula ky'abantu n'obwenkanya ku lukiiko lw'ekkanisa ya Uganda y'omu ku babadde aboogezi ab'enjawulo mu lukuŋŋaana olwo olugendereddwamu okusalirawamu amagezi ku ngeri y'okumalawo obugulumbo n'okubukuubagana obutali bumu nga beeyambisa enzikiriza. Ogwanga agambye nti ekkanisa ya Uganda ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kukulemberamu okulwanyisa obutabanguko obw'ekika ekyenjawulo okubudaabuda abalumiziddwa n'okubayisa mu mbeera enzibu ennyo okulwanirira eddembe ly'obuntu n'ebirala. Bino bijjidde mu kiseera nga amawanga g'olukalu lwa Africa agamu galinamu obukuubagano omuli Rwanda obutakwatagana mulirwana waayo Congo, South Sudan abakulembeze okulwanagana buli lukya entalo mu Central African Republic Somalia n'awalala ng'abakiise mu lukuŋŋaana luno bagamba entalo ezo zonna zisobola okuggwaawo nga bayita mu kuteesa n'okutabaganya abantu abo.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo. Tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuswako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okwegaana omusango okuguduguddwako nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Era singa omuntu ajja ne yeegaana nti yaliiwo we baddiza omusango ogwo oba yali mu kifo kirala omusango gwe gwaddizibwa ogumuvunaano era teyabiyitabaamu tekimukakatako kubeera nga akakasa kkooti wa gye yali wabula obuvunaanyizibwa budde eri omuwabi wa gavumenti okubeera ng'aleeta obujulizi obw'enkukunana obubeera nga bumulubika nti omuntu oyo omusango gw'obuvunaano yaguzza yagwetabamu era ne we gwaddizibwa yali mu kifo kyennyini we gwaddizibwa era naye yali omu ku abo abeetaba mu kubeera nga batuusa obulabe oba obuvune ku muntu oyo eyatuusibwako obuvune. Singa era omuwabi wa gavumenti Kamutanda n'alemererwa okubeera nga amatiza kkooti nti omuntu oyo yali mu kifo ekyewaddizibwa omusango, kkooti yaddemu okubeera nga ekkaanya n'oyo omuwawaabirwa nti ddala kituufu teyaliiwo. Abantu mu bitundu ebisimwamu zaabu e Kasanda balumbiddwa ekirwadde ekikambwe. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu alina ebisingawo. Abatuuze mu bitundu omusimwa zaabu mu disitulikiti y'e Kasanda bali mu kusattira olw'ekirwadde ekikambwe ekibalumbye mu kitundu kino naye nga kiteeberezebwa okuba nga kyavudde ku bantu abeeyiwa mu kitundu. Ekirwadde kino kisinze kutigomya abatuuze abali mu ggombolola y'e Bukuya, Kitumbi wamu ne Kalwana nga zino ze zirimu ebirombe bya zaabu mu disitulikiti y'e Kasanda. Omu ku basawo mu kitundu kino eky'e Bukuya Isingoma ategeezezza nti ekirwadde kino kitambulira ku sipiidi ya waggulu nnyo era nga kiri mu kutigomya abantu naddala mu ggombolola y'e Bukuya naye nga kiteeberezebwa okuba nga kyaleeteddwa abo abasima zaabu ndi kubanga kyatandikidde mu birombe bya zaabu. Ono wano wasinzidde n'alabula bannabukuya bonna okwerinda ekirwadde kino ndi kubanga kyolekedde okubamalawo nga n'obujjanjabi bwakyo bukyali butono nnyo ddala. Omuntu bw'abulwala atandika n'okusimbasimba okulinga obutonotono okugonza ebitundu by'ebyekyama yamala obufuna obutonotono obuteramu okuvaamu n'amabwa bw'ogulala okuvaamu amabwa ebirala ebibeerawo. Ssentebe owa disitulikiti eno y'e Kasanda Fred Kasiryazzemula akakasizza nti ddala kituufu baalumbiddwa ekirwadde kino era nti bamaze okuyungula ekibinja ky'abasawo okuva ku disitulikiti y'e Kasanda bagende okwetoola eggombolola zino zonna ezisimwamu zaabu okuli ey'e Bukuya, Kalwana ne Kitumbi balabe nga bataakiriza obulamu bw'abantu. Nina okwekanga nga ekizibu ekituuse mu katundu akatono ate kiridde kumpi disitulikiti yonna. Tuyinza bakubiriza nti teri kisinga bulamu, tuyinza okulowooza ku golodi, tuyinza okwogera ku kulya obulamu ngenda okuyita omuntu ennaku zino entakala emiyitirivu naye ebyo byonna osobola bigomba ogenda okwewala ekirwadde kino. Naffe nga disitulikiti twasinzizza ttiimu y'abasawo okwongera okukola sensitization okujjanjaba abalwadde naye n'okwongera okukolawo yali. Ssebuufu Baana ba Kintu, Kironde, CBS FM e Kasanda. Omulamuzi omukulu owa Buganda Road Court atanzizza omusawo Dr. Hassan Segujja ensimbi obukadde buna. Ono bw'akubye amavi ku ttaka ne yeegayirira bamuddiremu nti kubanga yajingirira ebbaluwa y'omusawo ng'agikolera David Balondemu ssentebe w'akakiiko k'eby'ettaka aka Kampala District Land Board. Ebbaluwa eyo kitegeerekese nti omusawo yagikolera David Balondemu okumusobozesa okufuna okuyimbulwa kakalu ka kkooti gye buvuddeko. Dr. Segujja akubye amavi ku ttaka n'akkiriza emisango 3 egyekuusa kujingirira ebiwandiiko ng'akkiriza nti ddala yakikola basobole okumuwa ekibonerezo ekisaamusaamu. Bw'abadde amusomera ekibonerezo, omulamuzi Ronald Kayizi agambye nti Segujja ateekeddwa okusasula omutango gwe gw'obukadde obuna kyokka singa zimulemerera wa kusibwa mu nkomyo emyaka 2. Ekibonerezo ekyo kisomeddwa omuwabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya. Kkooti etegeezeddwa nti entegeragana eneetuukiddwako Dr. Segujja bw'akkiriza okuwa obujulizi ku balondemu. Obujulizi obuleeteddwa mu kkooti bulaga nti
Dr. Seguja yategeeza kooti nti ngenda kusoma 18 Novemba 2023 David Balondemu bwe yali akyasibiddwa ku poliisi ewandegeya yamusaba amukolera ebbaluwa ng'ategeeza nti mulwadde nnyo agenda kulongoosebwa esobole okweyambisibwa ng'omu ku bujulizi obumusobozesa okuyimbulwa kakalu ka kooti. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Bam. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Bam okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga kwotadde amajani ga Lukoni vanilla tea gali mu akawowo n'eddekende lya vanilla atabuddwa makatangawuzi akadala siri ne ka rosemary okuwomesa chai wo. Amajani ga Lukoni vanilla tea gasuse mu kuwomesa chai w'amata so nga ate bw'okozesa amajani ga Lukoni vanilla tea ku chai omukalu obuwomi busukka maama. Nga Semazinga wa Africa yeteekerateekera empaka za African Nations Championships CHAN ez'omwaka guno 2025 abamu ku bateesiteesi aba Tanzania basitudde enkyaleero boolekedde ekibuga Cairo ekya Misiri gye bagenze okuba enkambi okwongera okunnyikiza okutendekebwa kwabwe nga beeteekera empaka ezo. Tanzania ng'etendekebwa Hamid Suleiman Morocco era ttiimu gye yayita okuvuganya mu mpaka zino okusinga eriko bazannyi okuva mu klabu ya Yanga ne Simba eguchangira mu ligi y'abinywere ya Tanzania. Tanzania mu mpaka za CHAN eri mu kibinja bane Burkina Faso, Madagascar, Mauritania ne Central African Republic. Empaka za CHAN zigenda kuzanyibwa okuvanga 2 okutuuka nga 3 omwezi ogujja ogw'omunana era zigenda kutegekebwa Uganda, Kenya ne Tanzania. Tanzania yegenda okuteekateeka omupiira ogenda okuggulamu empaka zino nga batuuka ne Burkina Faso. Kenya yegenda okuteeka finaali ate Uganda egenda kuteeka omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu. Wabula Uganda, Kenya, Tanzania ne South Africa bagenda kusooka okuvuganya mu mpaka eza pre-CHAN tournament ezinaabeera e Tanzania. Empiira gino gigenda kuzanyibwa nga 24 omwezi guno ogw'omusanvu mu kisaawe ekya Kararu Stadium mu Arusha ekya Tanzania. Olufayinaali ebeerewo nga 27 omwezi guno wamu n'omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu. Empaka za CHAN zeetabwamu bazanyi bokka abagusambira mu liigi ez'ewaka.